Abagiye ku mideka balonja bagarwa mu kulikeyo gye mukakalabirizaako olunaku olwalero muzikirize mbere ng'ate ntandika n'omukyala amanyiddwa nga Jennifer Nakangu bifulufiga ng'agezaako okuba ng'ate yeewozaako ku mukyala yamuwandiikidde n'amutegeeza nti tamusuubira kubanga ate yeetaba mu kukungubagira Evelyn Lagu oluvannyuma lw'okuba nti omugenzi yafa. Amugambye nti yanyiigira fulufiga era nti tali musonyiwa so ng'omugenzi Chuli yafa akoze kye amusonyiye. Weewaawo ayongerezzaako omuntu omu gwalumiriza okuba nti tava mu nnyimbe mbu buli awabeera kamera tavaawo. Okusinziira ku ba media in-laws bangi bagenze mu maaso okuba ng'ate olugalo balusonga mukyala amanyiddwa nga Sophie Gombya ate ng'abalala bagamba nti oba oliawo yandiba ng'ayogera ku ffeena masannyalaze. Waliwo omukyala gwendaba nga muyimbi naawe nkanyogera mazima okufumiza muyimbi yali muyimbi oba kati yabivaamu naye akeera bulya wali omufu yeewuzira wali mufu oba muntu awa accident naye tego buli mulimu nagubaka buli okusoza sente mu bayimbi okola tubagamba yeza wali kisolozebwa mukyalo oyo beautiful eyes awali ekisolozebwa wakeera ne badde ne batukubako obutabo ne mutuwogerako munnangenze mulekangayo okunziika ne mulawe ndibira ku ngulu bwe munzika banyigenda kudda katwogere ku mufu nedda naye ekiwala ono kyakoze comment bu Evelyn Lagu yangamba omanyi badde mpitamu kino Evelyn Lagu na Irene nanigwe mwogera nnyo no sense ne muddawo mwaga tuteeka mu bibeerabeera byammwe bwe mutayogera ku full figure comment ezo tezijja kutambula olina kunyigawo olenga comment etambula nabe nono mutabani w'omutamiivu ali kwasibaga kato atayingiza mu full figure mukwano ndi mwabuzi wa president tebakuyingiza mu mutaza omusala funa emisala egi bobo yagala kumanya genda ku list y'aba president advisor tegere tutogera ku mukyala Evelyn Lagu yafudde na kulugulu we katabani ko mutazo byo gamba mbokana minister byogenda olimba abantu mutaka okolawa yatuse tuva ku mpewo nakusaba balwa eyo mulimu tojirina eyange njira nze njira okwogera ebyo full figure abadde ku mpewo za Salt TV. Weewaawo ebyomuto amanyiddwa nga Fred Kasavo byandibanga si birungi ng'onono ye mulekwa w'omugenzi Evelyn Lagu okusinziira kugatandisa okuba nga ategayitingana mu nkubo wandibaawo abantu abatandisa okuba nga ate basonga olunwe mu bintu ebimu maama we byagenze mu maaso okuba nga ate aleka emabega era nga okusinziira ku mwami ono bw'ayogera weewulireko n'amatugo. Eno video njikoledde mutabani wa Evelyn Lagu tomanyi tondabangako tonfollowinga so mbadde sina walala wonna wakujja okujjako wano njagala ompulirize bulungi nazze kuno oba ne kati omukyala bwe yalwalanga muwala we gwazaala yennyini takkirizibwa kumulongoosa. Livaloni mutabani wa Evelyn Lagu twogera ku mwana wa bwala ate ngolaba bonna bakyala na bakyala takkirizibwa kumulongoosa. Bamuweerezanga either bawala ba mwannyina omulinzi oba omuwala oba abantu b'oku kika kye mwavangamu basenga be oba bamaama be oba abantu bonna ne bajja ne bamubeerako ne bamulabirira ne bamulongoosa. Okumala emyaka 5 tulabye omuvubuka ono mutabani wa Evelyn Lagu nga yatoba ne nnyina kubanga nyina badde akyagenda ne mu nsonga. Sagala kwogera bingi nnyo kubanga n'omulwadde agenda mu nsonga mwagala kumbulira ani abadde amulongoosa okitegeera ani abadde amusuulirayo byabadde akozesa oba ontegeera muvubuka gwe tusooka okubeera nga tukwebaza okulabirira nnyoka emyaka 5 naye ate era ne tuwa woningi ab'ekika eriyo bano basenga bakojja bangalo bunani abatagala kola mama wo ennyumba emmotoka n'ebyobugagga ebirala byonna yabikuweera mu kamera era nga kye kintu kye yakuwa ng'akusiima olw'okumubeererawo. Abaana balenzi tebabeererayo bamaama baba n'amalala babeereyo mu kukola ne baleka bamaama eka obaddewo n'omulabirira. Ekyobugagga kye yakuwa bamutonera ssente ze okuva mu Amerika n'asalawo n'alema okuzejjanjaba n'asalawo n'azikuwa. Tebeerayo w'ekika yenna akulimbalimba manyi bakozesa chance eyo olw'okuba nti oli mwana muto ne bagenda obeeko w'opangisa ffe tukume ennyumba ya maama wo ojja kumala odde nedda
ennyumba yo emmotoka yo n'ebyobugagga ebirala osigaza obuvunaanyizibwa bw'okubeera ng'okuzza banno mu nnyumba eyo kubanga mama w'ekyobugagga kye yakuwadde ekyennyumba omuntu kasita kuwona obupangisa abeera akuwonyeza kyamaanyi mu Uganda. Tebeerayo ow'ekika yenna ajja n'agobamu omwana oyo mu nnyumba. Kuzza banno mama wo mufuule proud owulira ennyumba kyekyobugagga kye yakuwa ne bweba Zubairi family teyina lukusa lwonna lukujja ku nnyumba eyo kuba twawulidde dda pulogulaamu ne pulaani zatandise ku nnyumba. Ennyumba yiyo mutabani tebeerayo akusiriwaza mama we yagikutonera tuli balamu ne mu kamera ne video ne bwe tugiteekako yatugamba n'ekyapa kiri mu mannya go. Nkwasa omwoyo gwa Evelyn Lagu Mukama Katonda era awummule mirembe. Bwe kibanga kituufu bambi mwenna abaagala okuba ng'ate mukwata ku bintu ebyo Mungu ababonereze. Naye ng'ate bwe tudda ku muto amanyiddwa nga champion Ogudo yes olunaku olwaleero agenze mu maaso okuba ng'ate akolawo kye bayita press conference era ng'ono ayogeddeko ne bannamawulire ku kivulu kye kinaatera okuba ng'ate kituuka kye yatuumye the return of champion Ogudo era nga kino kyakubeeraawo Lugogo ku KCCA grounds. Naye ng'ate yo nayo tuvuddeyo ye omukulu amanyiddwa nga Alien Skinner yavuddeyo okubanga ate defending omukulu amanyiddwa nga Hamo Kigundu ku nsonga y'okubanga essaawa yonna agenda kujja akawuuwo ku kisaawe ky'Nakivubo era ng'ono enteekateeka ze zaakuleeta omuyimbi omubede okuva mu ggwanga erya Nigeria amanyiddwa nga Burna Boy era ng'agamba nti ye gwayagala abeere ng'ate akwasaganya ekintu kino. Kino nno kyanyiizizaamuko ku bannayuganda abamu nga bakuba empawa bagamba nti supporting atya omuntu webweru ate nga wano tulinawo abayimbi bangi tulinawo Alien Skinner ajja kigulewo. Alien Skinner wono we yasinzidde n'agenda maaso okubanga ate awakanya endowooza y'abagoberezi n'abagamba nti kisookera ddala ssente za Ham alina obuyinza okukola kyonna kyawulira nti kyakola ki kyayagala era bw'aba aleese omuyimbi ng'oyo Burna Boy n'ajja wano mu ggwanga lya Uganda okugulawo ekisaawe ekyo kiwa ekisaawe omukisa n'abantu abali mu mawanga ag'enjawulo okubanga ate bakola ki bakitegeera kuba Burna Boy abajja kupostinga abajja kukyogerako kiyambe abantu ab'ebweru okubanga ate bategeera nti oba oliawo Uganda yafunye kati ku kisaawe ekikola ki ekitegeereka so bw'atyo n'abategeeza nti temuwakanya ndowooza yani ya Ham. Weewaawo ye omukulu amanyiddwa nga Khalifa Aganaga yavuddeyo ku nsonga eno yennyini ng'agamba nti nze mbadde nteesa nti engeri omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine gy'amaze ebbanga eddene nga takwata ku mike mu nsiike y'omuziki oba oliawo omukisa guno guweye ojja kubanga ate okungula bulungi okusinziira nga bw'onooba oteesetese. Wabula nga ate eyo tuvuddeyo y'omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Ssegirinya ayaniriziddwa olunaku olwaliro ku kisaawe Entebbe wabula nga ono si musanyufu n'akamu n'akatono ddala n'abamu ku babaka mu kibiina kya National Unity Platform era nga akiikidde oba yakiikira ensingo omwogezi w'ekibiina kino omukulu amanyiddwa nga Waisu amufumbira ono wasinzidde okubanga akola ekiraamo ekikakali n'ategeeza nti omukulu oyo bw'abanga avudde mu bulamu bw'ensi eno tamulabanga mu mazika ge akowodde ne nnyina n'amusaba mu nsonga eno nti abeere mwegendereza nnyo singa omukulu oyo abazze okumuziika era n'ategeeza nti oba oliawo n'omuzimu gwe tegulikkiriza mbeera eno kugenda mu maaso. Weewulireko ate oluvannyuma tweyongereyo. Naye ate nkaaba amaziga ne gankulukuta omusajja amyuka omwogezi w'ekibiina yagenda ku Facebook n'agamba nti Ssegirinya yerwaza nkyogerera wano n'amaziga gampitamu muntu n'akola statement bwetyo kuba singa nafudde era yandize n'aziika n'ekino nkisindikira maama wange anzaala omusajja oyo mwenna mumumanyi eyankolako statement ngega Ssegirinya yerwaza maama omusajja oyo bwenfanga kubanga kusinda ku basawo tebaŋŋambye manyi nja musooka okufa tajjanga okunziika nkyogeredde wano mba amawulire mummwe tajjanga okunziika wawusinzira abasawo bye baŋŋambye ensonga lwaki bagende nnyinza okumusooka okufa kukola efaanana omusajja yalina kiro ezigenda mu kikumi basembye okumpima nga nyina kiro 45 amazima gakakamuzi obwadde bunnumye obwadde tebunnuma nendajana nga nti Mukama Katonda wandisaasidde n'ompaayo chance ey'okubiri kubanga osobola okusetinga president embi nti enkya aye teri muntu atalwala
bukya wagenda kuba omulala alwala n'omulala alwala kati bwekawo embeera omuntu asobola n'okwerwaza abantu bajja kulowooza ekyo ekintu abantu basobola okubeera nga bakikola naye nga neerwaza nga noonya ki n'olwekyo nategedde nti abantu bategeera nti omuntu mulwadde ng'amaze kufa ne Evelyn Lagu oyinza okusanga ate wabagamba yeerwaza naye amaze kufa nalowooza ekyo kubanga nze mujjukire Ssegirinya gwe nawangulira akaluko obwemuki emyezi 2 bwe giti nali maze manifesto yange abalonzi nga tebalina kye bamanja nga buli kimu nkibawadde nga buli kimu nkibaweereza kakati mba nnoonya ate simpate yaki ng'ate abalonzi obwedde ne bamaliriza by'okubaweereza. Kinajjukira nti pulezidenti w'ekibiina kino amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu ggwanga erya Canada ne ttiimu ye wamu ne mukyala we Bitungo Kyagulanyi era ngono nga yakatuuka yasookerawo kubanga ate abatuula mu First NUP Canada Chapter Convention era nga we yasinzira okubanga ate akaatirizaho okwekalakaasa kwa bannayuganda bali mu ggwanga lino okubanga ate munange balemesa gavumenti eri mu buyinza okufuna ensimbi okuva mu nsi zino ez'ebweru ng'agamba nti ensimbi ezo zikozesebwa mu kubanga ate batulugunya abannayuganda abali mu ggwanga lya Uganda. Teyakomawo yagenda maaso okubanga ate abasiima olw'ebyo byonna byonna bye bakoze okusindikanga obuyambi mu bannayuganda ab'enjawulo okugenda mu maaso okubanga ate baaniriza bannayuganda ababasazeewo okubanga ate babeegattako so nga ate olunaku olw'eggulo bagenze mu maaso okubanga basabirako wali eri mu Dominion Church International e Toronto era ng'eno esumbibwa omusumba amanyiddwa nga Edward Jumba era nga yagenze maaso okubanga ate amusiima olw'omulimu omatendo gwakoledde bannayuganda wamu n'abaddugavu abali mu Canada abeetoololera ku church eyo. Omukulu ono kigambibwa nti agenda maaso okubanga ate akuŋŋaanya bannayuganda abatalina accommodation oba abatalina ebasula n'agezaako okubanga ate abawa obuddamu ku kanisa eyo ne bagenda maaso okubanga bafuna ebassa oluba nga bagenda maaso okubanga ate bayiya ki ekiddako sono yagenze maaso okubanga ate amusiima olw'omulimu ogwo amatendo gwakoledde bannayuganda. So nga ate mawulire gaffe amalala agava ew'omukulu amanyiddwa nga Patrick Omujuka ge gagambibwa nti naye yakoze ki yamazeemu dda omusubi era ngono yagenze mu ggwanga erya United States of America okubanga ate atandika naye chapter empya ey'obulamu bwe. Omukulu ono yatuweerezaako ebbanga eriwerako ddala ku mpewo ate nga n'ebyobufuzi abadde yabyenyigiramu oluvannyuma nga ate avaayo ne yeesimbawoko. Omukyala amanyiddwa nga Etania naye gyali azina gudegude oluvannyuma lw'okuba ate yeeyiwamu kapyata w'enzirusi yeseranga eno y'emmotoka ye esookedde ddala omukyala ono atugambye nti awonye enkuba abadde ateranga otukolera ku vidiyo nga atambulira ku boda weewaawo yategeeza nti kati asiibudde oluvannyuma lw'okuba nga agula akanamba ka UBP. Bwetudde ku mukyala amanyiddwa nga Maureen Nantume tukimanyi bulungi nnyo nti ono gye buvuddekawo yatikkirwa muwala we eba yasomesa muwala we n'atikkirwa wali eri ku ttendekero lya Victoria University. Muwala we omukulu asookedde ddala amanyiddwa nga Witena weewaawo yagenze mu maaso okubanga ate amukolera kye bayita akabaga ng'ayongera okumusiima ng'agamba nti bambi maama we bali butanswaza. Ono ku kabaga kano yagenze mu maaso okubanga ate akuŋŋaanya abako abooluganda n'ab'emikwano okuva mu nsonda zonna era nga omusumba Aloysius Bujingo yabaddewo nnyo nnyini ddala okubanga ate aweesa omukolo ekitiibwa Leviksona n'abantu abalalala ab'omu nnyumba. So ekyagenze bulungi nnyo kaddansi baakakubye ng'ayoza. Just of recent omukulu amanyiddwa nga manager Roger yasalawo okubanga ate making up n'omukulu amanyiddwa nga Ziza Bafana. Manager Roger ye mukulu agenda maaso okubanga ate managing omukyala amanyiddwa nga Spice Diana wabula nga ate yasooka kukolagana ne Ziza Bafana and things didn't go well ne baawukana weewaawo bazzeewo okubanga ate bakola ki bakolagana era ngono yasudde ebirabo ebiwerako ddala n'abeera nga ate abitwalira Ziza Bafana naye ng'ate mukadde ke kamu mu weekend yafunamu kaawo kubutakkaanya n'omukulu amanyiddwa nga King Saha oluvannyuma lwa King Saha okubanga ate alinnya ku stage bandi ya Roger nebeera nga ate temukubira ki bidongo era ngono yasalawo okubanga ayimba awatali bidongo n'abakolimira mu kaawo weewaawo yavuddeyo era King Saha mwennyine n'agenda maaso okubanga ate yeepikira omukulu amanyiddwa nga Eddie Kenzo era ngono yamusabye kye bayita battles zibeere nga ate zaabika emipiira. Nawulira n'ono agamba mbu simanyi wano tewali muyimbi akusobola mu bbadde okugyawo ng'ali Ghana wendi tugende Ghana
muganda wange oba katoliko tewali yasukuluma ku balala okujjako microphone tewali yasukuluma ku baki obalala gwe obolowooza nti wasukuluma bwe tuli ffe oba otiisatiisa bali tiisa abo naye ffe twerikyemu ayi gotya njagala nkulabe. Kinajjukira nti omukulu amanyiddwa nga Big Aya ye yasookedde ddala okubanga ate yeepikira Eddie Kenzo era nga yamusabye kye bayita battle oluvannyuma lw'okulaba King Saha ng'avuddeyo n'abeera ng'ate akola statement eno agenze maaso okubanga ate naye addamu n'akola post n'amuga nti Saha mbadde nsaba akasajja osooka okandekere male okubanga ate nkanyiga wali mu battle ate oluvannyuma naawe obeere ng'okakwatamu naye ng'ate ye omukyala amanyiddwa nga Mutone Efie naye yavaayo n'agenda maaso okubanga ate yeepikira omukyala amanyiddwa nga Winnie n'agamba nti bakole ki bamumuweemu ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Crystal Panda yavaayo n'abeera nga yeepikira King of the Mic omukulu amanyiddwa nga MC Katsi n'agamba nti bamumpe naye nga ba social media in-laws kino tebakkaanya nakyo ono baamusabula left right ne bamugamba nti gwe bino tojja kubanga ate obitegeera akasajja kazibu nnyo ku mic gwe genda bugenziwa mu high school eyo gye bakutegeera mu kadanke gye bajja okubanga ate bakuwuliriza so amangu ddala nga bato yakagwe ya Shiba ne Cindy Shiba bwatyo yadduka zambwa okubanga ate munanga ategeka akabaga oba kapate n'abantu be abamuwagira era tiimu ogirengera awo bazaarwa toto ku ground baliko banina Rose abasinga obungi abali mu federation be bali muki be bali mu gundi eno mu pate eno bayambala white okujjako omugole wamu n'omwogezi w'omukolo naye nga abasinga bonabona bali mu white bagenda maaso okubanga ate balya banywa bazina nga bw'omanyi bibeera ku pate era nga ne kakeke bagenda maaso okubanga bakagirayo omujolo ne bakabaaga wali wonna nga beeyozaayoza okuba nti munange mbu bawangudde ki bawangudde bato wadde nga guli gutyo bo ba team syndicate tebanaba kubanga ate bakkiriza nti ddala omukyalo ono yakola ki yawangula bato ye nga bwalowooza naye nga mu ngeri ennyangu omukyalo ono yawufuna ssente baafuna ssente buli omu miliyoni 13 so oba oli awo yali agenda maaso okubanga ate agezaako kola ki okujaguliza ku olwo okitegeera wadde nga bangi bavuddeyo ne bagenda maaso okubanga ate bamusaliriza nti teyakola ki teyawangula bato nga bwalowooza oluvannyuma lwa pressure eyabadde eyitiridde waliwo ennyumba ebadde etambula awo ku mitimbagano ku mukutu ogwa TikTok nga bangi bajogerako okubeera eyasindi era ne batandika n'okubanga babala hotels ez'amaanyi apartments ez'amaanyi nti za Sindi era akoze ki akola asirise weewaawo apartment eno bagenze maaso okubanga ate baginoonyerezaako nga munnange yali etimbiddwa ku mutimbagano ng'etundibwa mu mwaka gwa 2022 ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Prince baw'omukyala amanyiddwa nga The King Asofa yavuddeyo awo ku mukutu gwe ogwa TikTok n'agenda maaso okubanga ate ategeeza nga eggwanga erya Bufalansa we lyabaninze essimu za iPhones oluvannyuma lw'okubanga ate abalaba bato yaani Yasinde ne Shiba. Guys, stop the jokes. Stop the iPhone jokes. Come on. You know, a friend of mine just called me from France and said after France has banned iPhone. By the way, on a serious note, yeah, I looked it up and it's true. It's very true. France has banned iPhone. So now I'm just laughing because of the other things he said. Yeah, but anyways, thank you guys so much. Thank you very, very much for showing up on Friday and showing love. Come on, we had fun. We had fun. Undisputed fun. This is a record breaker. We've done it. Thank you, and we couldn't do it without you guys. So thank you so much. Always stick to your Nokia. It's very reliable. No country has ever banned Nokia. Interesting. Banji abavaayo kubanga ate bawa endowooza yaabwe ku results eza bato yes okusinzira buli omu nga we yalaba ekintu omukulu amanyiddwa nga Samson Kasumba ye yagamba nti okuva ne leero Sindi muwadde erinnya bamuyita fanya fujo owone okitegeera Sindi fanya fujo owone kigambo kiri mu Luswahili nti kola efujjo olabe eyo gwe bayita Sindi ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Honorable Mukasambidde oluzungu lwe ffenna tulumanyi yawandiika oluzungu awo olukakali naye nga byonna
byonna gye biggwera yalaga nti Cindy yakoze ki yawangudde battle ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Big Tree bino byonna ebigenda mu maaso alaga nti tebyamusanyusizza yagambye nti mu kifo kya battle singa abakyala bano ababiri baakera ku makya ne bagenda mu studio ne bakola oluyimba collaboration oba oliawo kyandibadde kiteeka ettaffaali ddene nnyo ku music industry Oluganda okukolagana n'okwagalana ddala okubanga ate bakola ki bakola battle era n'agamba nti oluyimba olwo lwandisigaddewo nga tulukyavuumira mu matu gaffe naye battle yeebeerawo neeyogerwako neekola ki neemala neggwawo. Kinajjukira nti omukyala amanyiddwa nga Maureen Nantume naye yali ataddeyo okusaba kwe ng'agamba nti ayagala kuba ng'ate ye nga omukyala amanyiddwa nga Catherine kusaasira weewaawo kusaasira yagambye nti nze ate siri eyo nze njagala baki basajja okitegeera so eyo bato ye yagiganye naye nga ono yageze maaso okuba ng'ate atendereza omukyala Cinderella ng'agamba nti mmwe byonna byonna bye mulimu biwero wano mu Uganda tewali mukazi asinga Cindy wadde nga ye Cindy alina waatula n'agulumiza abakyala abamu nga Rema okuba ng'ate bamusinga ye kusaasira agamba nti oyo yakyasinze Uganda asaana na kuvuganya naki n'abasajja. Cindy antabula akumalawo mama owulira tonga kitano zosobola omenya noga zino Cindy azisinga shiba vocalist ayina muka ayina buli kimu omwimbi kyandetagisiza Cindy okuyimba kwa teyakuyiga buyiga amanya controllinga ono sijja mukusinza Cindy atusinga fenna abayimbi ba Uganda abakyala Cindy ali yekka kati awatuma ntuneetayo nambe munabi nalaza nawulire wulira Cindy alina bantu basala okubatolinga nabo abakyala omusajja bamuwani mama kabina mullo abasajja bamuwe Cindy babawe bakusaasira kuba kamina bwava kusajja sobola gibaka Bobi Wine bwava kusajja sobola gibaka Cindy bwava kusajja kamina nasobola gibaka abantu webato nga toyimba ne bakka sagade ono Cindy wakabi. Olunaku olwaleero omwami amanyiddwa nga Isaac nga wangalirawo Nairobi nzaalwa ye Namisindwa agamba nti ayagaliza bebi we amazaalibwa amafeefo Kamala ye amanyiddwa nga Dorcas Saudi Arabia agamba nti munanga akwagala nnyo akwagaliza birungi byerere akusabira buwangazi bwerere ky'olina okumanya nti akwagala okuva wali eri kulo weewaawo ye omukyala amanyiddwa nga Nalugo Margaret naye yazaalibwa olunaku olwaleero era nga obubaka obulungi obumwagaliza amazaalibwa amalungi buva ewa mami amanyiddwa nga Nawunya Sauda agamba nti munange akwagala nnyo era nga naye akwagaliza amazaalibwa amafeefu okukamala. Tuyinawo bebi waffe amanyiddwa nga Pavin Patricia yes Little Angel mami agamba nti akwagala nnyo bebi gala era nga agamba nti happy birthday okule munange munga kuwangaze olabe ebirungi ebyerere akutangira amaso gaki gababi weewaawo ngenda kubanga ate mbasiibula naye sigenda kubasiibulira awo ntyo ngenda balekera omukulu amanyiddwa nga MC Norman ng'atabuse ku lwannamungi w'omuntu eyagenda maaso okubanga ate yeeyiwa mu bato ya Sende ne Shiba nakugambye tebinaggwa gw'oyinza okuba eyo ng'obikooye naye waliwo abatannaba kubanga ate babikoowa yes ono ayina ensonga zegenze maaso okubanga ate awa enkwe mbuzifuuse enkwe atakomera mpera hasigale ng'abankomede nsigadde nze PJ nga bulijjo. Thank you for watching. Mubeere bulungi mweraba. Nabagamba nja kuyimiranga ku mazima n'obwenkanya nga sina gwe neeguya wadde okwegayirira omuntu yenna. Sina gwe neeguya mu nsi wabula neegomba nnyo amazima n'obwenkanya. Siri muli wankwe nagaana enkwe mu bulamu bwange era nenyinyala nnyo abantu ab'enkwe. Mwagenze mu byekisiru bannayuganda abeeyita abategeera ennyo ne mugenda mu byekisiru mu Nokia sembo iPhone ne mugenda okusapootinga abayimbi sibalinaako buzibu abayimbi kirungi bakole ssente ne mugenda okusapootinga abayimbi abatateekanga wadde ettaffaali ku nkyukakyuka enoonyezebwa mu Uganda
wadde okuyamba omwana omuto eyafiirwako kitaawe oba kitaawe gobawamba oba nnyina eyafiira mu struggle omwana oyo atasoma tewali kwaba abayimbi yali ataddeko ttafaali wadde okwogera ekigambo ekizimba eggwanga oba ekinenya President Museveni oba ekimubuulirira nti mune President Museveni enkyukakyuka si musango mwagenze bawagira ne mujjula mu bivulu bwe mumala nga mutugamba fe abasirise abakooye okwogera nga tubuulira abatumbaavu amazima ne mugamba mwalyamu olukwe mwakola ki temuwagira struggle ololo nomani gwe walya era alien skin ne mwasama nga mulinga amatama g'emmana gakuba empawa nga mugamba nti alien skin yabalyamu olukwe gyoli nti alien skin yalina contract nammwe ayogera tyako president waffe ebisirusiru ebitumbaavu ebijjudde enkwe binnauganda ebifu ebyekumidde mu buwambe ne bagamba nti Bobi Wine bamuganye okuddamu okutambula because of security alerts nga bagamba nti waliyo bomu enkuŋŋaana ennyingi ne mugenda ne muwagira enkuŋŋaana ze mwabaddemu gye mwajjuddemu Nokia same iPhone ne mugenda ne muteekayo ssente nga mugamba nti Museveni yabakuba obwavu temina na kyakulya nga mugamba temulina ssente wadde ziwerera abaana ne muzitwala mu bivulu bya iPhone Nokia ne mudda ne mutukubira empiiyi ku social media nga mugamba twalyamu olukwe sitwago twagiryamu olukwe ani asinga okubeera mwe bannankwe Museveni ajja bafuga paka lwe munaamera envi matako kuda ku social media kuno kwasama kukuba mpi nemmerange mmane nfuke muli omwo mutoberera emimwa mwena gundi yalya alien skin temuddamu mwagira mwagenze mu bivulu ebyekisirusiru nga nekyagulanyi president wamwe tamukkiriza kukola bivulu mwene mugenda mu bivulu ne mugenda ne mwasamirira ne mugenda mbeera ne mwasabe mwena mulinga emmana erinza okunyalwamu gasiya bomboklat watulyamu olukwe gundi yalyamu olukwe walyamu president olukwe mumulyamu enkwe mumwe nnyini muwagira ebivulu nga ye bamugana okuyimba ne mugenda mu bivulu ebyo by'abantu abatasaana kubaya tebagendangako wadde okwekalakasa nti copyright law bali kukuba bagamba nedda sewo tukoyo tunyigiriza tekisoboka abo bemulaba abo nze mbabuulya amazima bomboklat